Nkulamusizzaako gwe wenna gy'osinziira okuba nga ondaba ku mikutu egya Nyondo Media. Of course tusangibwa ku Facebook, Instagram, YouTube, TikTok wamu ne Twitter. Amanya n'eddoboozi nze Medi. Olunaku lw'olwaleero nzize ku nsonga ey'amakulu ennyo era nga mwenna abandaba temunfuna bubi n'obubaka buno gye bugenda otuuka abavunaanyizibwa ku nsonga gye ngenda okwogerako temunfuna bubi. Nendowoozezza nti lino ly'ekkubo ettuufu ery'okukozesa okugezaako okutuusa omulanga gwa muganda wange gye muli mu buntu as of now. Kampani eyitibwa eya Fresh Mind ng'esangibwa mu Ndeeba oba Emmengo ng'era ekulibwa omwami Wahab wamu ne ttiimu yo. Mwannyinaze amaze ebbanga nga communicatinga nammwe ng'era ayitibwa Namatovu Christine. Mwana muwala ono mwamutwala mu ggwanga erya Saudi Arabia. Tugezezaako communicatinga nammwe mu ddembe but still amawulire ge mutuwa gakyabuzaabuza. Nzize mu kamera olwaleero nze kennyini ku lwa muganda wange oyo okwogera nammwe mu ddembe oba okutuusa obubaka gye muli mu ddembe nga sizze kutanishinga linnya lyammwe oba linnya lya kampani yo ssebo. Oyinza okuba tonzijukira ku face naye ng'erinnya lyange olimanyi, wabula nkusaba omanyi mukama wange ti nkumanyi bulungi nnyo era nkutegeera mwami Wahab. Sikusuubira kubanga omuntu akola eby'ekiyaaye kuba nali nkozeeko naawe emyaka 5 emabega oba 4 era nga bw'oba weetaaga nkujjukize bye twali tukozeeko nabo ffenna bw'ona oba oyise ku lukomo lw'essimu yange nja kuba nkuwa details. Njagala okutuusa obubaka buno specifically gy'oli wamu ne ttiimu yo mugezeeko okukola ekisoboka omwana Christine Namatovu abe ngadde eka. Buli kimu ekigenda mu maaso mukimanyi bye sinayagala genda into details obudde buno wabula nzize kusindika message of alert mugezeeko okwetereeza ng'ebintu tebinnaba kwonooneka kuba nkimanyi bulungi nga nammwe mukimanyi social media kyesobola okukola era ebyokulabirako bingi byendowooza oba oli awo be muzze mulaba nga ku by'omwana recently abadde ku demand era akyali ku demand essaawa eno okufuna eddembe lya Halima ali mu Saudi Arabia n'abalala. So saagala kuteekawo mbeera yakwonoona linnya lya kampani oba kukisussa wano wenkyali wamu ne ttiimu yange. Ngezaako communicatinga ne teams eziri mu Saudi Arabia zonna wabula mwannyinaze oba muganda wange waali ttiimu emuyina mu mikono gyabwe teba communicatinga. So nsaba ssebo ow'ekitiibwa mu bitiibwa bwe ebiyitirivu era nga nzize mu bitiibwa ogezeeko kola ekyetaagisa Namatovu Christine adde eka. Nkiddamu nzize mu ddembe era njogera n'obukkakkamu wamu ne companies endala abaana abadimandinga okudda eka okuva gye muli nga mubasaba omutitimbe gw'ensimbi gwe batalina alinga kiremye ate nga temwagala kumanya. Saagala nnyo okutunuulira balala bye bakola kuba tebinkwatako wabula ngezaako ku pinpointinga ezo key points ze ndaba nti oba oli awo mwenna lyekkubo mwe mutambulira. Njagala mujjukire nti buli mugezaako okusiiga ekifaananyi kino bannayuganda bonna gye bali ne beegugunga si ffe ffekka abafiirwa abali mu kukola emirimu ku kyondo ky'amawanga ga Buwarabu wabula nammwe abalina bizinensi ezireeta abakozi mu nsi zino mufiirwa. Kyakubiri mulina bizinensi mu mawanga ag'enjawulo gano naddala mawanga aga Buwarabu in particular UAE ne Saudi Arabia. So sisuubira nti omunaa mutanishinze ekifaananyi ky'eggwanga Uganda munaasigala mutambuza bizinensi zammwe kubanga be mukola nabo bizinensi bajja kulaba nga mufuukidde eddala bayaaye temukyawa nsi yammwe ekitiibwa kitegeeza ne mu bizinensi zammwe mugenda kubanga be mukola majaani. Sikozesezza lulimi luvuma wabula ngezaako okutangaaza nga nsinziira ku ebyo bye mukola ebitali oba oli awo mu makubo matuufu oba oli awo nga ttiimu ze mukola nazo ze zitamanyi ki kyakukola okusinziira ebifo bye mwaziteekamu. Mukulu Wahab oyina ttiimu yo oba sekuritale wo oba ani abakozi abakola ku kampani yo mukama wange ndi wano okutegeeza nti abantu abo enkola yaabwe oba empeereza yaabwe eri ba client
si ya muggundu era tewoomesa nakabululu. So nkusaba okuba ettooki mu bakozi b'okozesa oba ttiimu gy'okola nayo mu kampani yo, mugezeeko okutereeza ekifaananyi ky'ekkampani yo ssebo. Ekindeese wano lunaku lwaleero bwe bwenkanya bwa Namatovu Christine. Singa ndaba tafunye bwenkanya oba kudda waka, I give you my assurance, nja kisusaawo okusinga wano. Siina nnyo kikyendi naye kye ndowooza nti Omunnayuganda bw'aba adimandinga eddembe lye, naddala omwana abadde akola mu kiyumba ng'essaawa eno ali ku ofiisi oluusi n'ekyokulya takifuna, nga bamuzunza bamuzze eno bamuzze eri baagala namuggyako ssimu ye, bamusilensinga abe nga talina communication kubaako message gy'atuuse eri bantu bamulinako obuvunaanyizibwa. Sisuubira nti awo wabaawo eddembe. So ssebo wamu n'abali mu kkowa eryo mbasaba mwetereeze, otherwise ebinaddiira biyinza obutaba birungi. Abalabi ba Nyondo Media mwenna mbebaza okutufollowinga n'okwagala waka waffe wamu n'okututereezaawo we tuba tuwabye. Of course go wenna eyeetaaga okutereeza ka skin, Nyondo Glim kiggwa. Nyongera okubategeeza nate era nti go wenna eyeetaaga African food, matooke, eyeetaaga akawunga, eyeetaaga ekinyeebwa okuva mu ggwanga Uganda, tukola delivery okwetooloola UAE. Naye weyeetaaze pick up from airport, wonna w'oba oli ng'oli sitaaka nga weetaaga entambula, ndi wano okutegeeza nti ku Nyondo Media byonna tubimala. Ennamba z'essimu zaffe zijja baziyitawo ku screen. Service yonna gye weetaaze egwa mu kkowa eryo, airport pick up, olina weyagala okutwalako, olina byeyagala okutambuliza, Nyondo Media byonna tubimala. Nsigadde nze Medi, wiki ku kamera, I sign out. Let us support Nyondo Glim. Ekizigo kigenda protectinga skin yo, kigenda kukuleetera okunyirira okubeere ng'olighteningamu katono gw'ayagala okunyiriramuuko okwakamuuko katono obeere ng'oshanana. So you know wano tubeera mu AC tubeera mu kasana, but kino ekizigo kigenda kuyamba skin ye ebeere ng'eri protected, osigale ng'oli nakyo but ng'onyirira. So we support Nyondo Glim. Nyondo Glim tukukuumira ku mulembe.